Hello, Zerukwagu Swali. Another day has come. Evolutionary training. Eribusoga. Mukama tukwebaza okutukuuma nga tukyali balamu. Era tusabira ddala mutukuume our ancestors, our guardians, mutugaiding mu nsonga zino ez'okujjako akayiringo ka Museveni. Kubanga luno lwoya lwa mu nnyindo olwekuula wekka. Gye munaakoma okwetuulako mulinda abalala babakolere. Gye kagenda okukoma okweteerawo abaefuula nti bakalwanisa. Ekyo ekintu pulezidenti kye yakuba. Nti naawe osobola n'akikuteekamu nti naawe osobola okuba Kyagulanyi. Eyo context mwe twenyigira mu byobufuzi byaffe. Waffe twalinga tugamba Besigye agamba atya, Besigye agambye atya. Ne kati I'm pretty happy nti oba maama mukadde abavubuka obwana obuto kye nalabye Busoga. Yes, bonna benyigidde mu nkyukakyuka zino ez'omugulu. Kaakati mmwe Basseggona n'akabinja kammwe kuba mayiga bampuuga. Sseggona nkimanyi bulungi nti ne law firms zammwe abo bamama mbabazi ba Museveni be babadde nga baziwa emirimu. Nga opposition mugufudde mulimu. Ebyebufuzi is not all about education as a must. Yes, it is needed, but at a certain point, elective politics is all about sloganeering, having the capacity to come up with a mantra that catches people's hearts for them to love you. You get? Twasoma naffe egenda wala. Tuba wekweka mu luzungu nalwo tukulaga nti twaluyiga. Twaluyiga tusobole okwetaba mu international debates ezibeera mu ba power brokers abo to communicating gye bali message yaffe. So toddamu kutumanyira nti wasoma nnyo gwe kase mujunganda gwa kayiringu ke Rwanda gwe kase mujunganda mukamawo ya Museveni mwali aba Linda Nabusaayi Muhoozi Kainerugaba naawe bali ababiri bali ne Museveni gwe ne bakweke no mu opposition. Sente ziwawanga abantu eno mu constituency okulonda ekisanje ekyawedde oza tetumanti zava wa Muhoozi odduutye ku bantu ogambe mbu ne Sseggirinya yali tasaana kaakati ye Kyagulanyi agamba let me empower these forgotten people. Bemugamba mbu tebaasoma mbu tebalina nabbawa bwe MP Ssemujunganda Sseggirinya teyagenda kuba MP teyasaapinga ne mumunoonya in fact mwe mwamuttira n'okumuttira omwo musajja wattu when he beat his odds actually to the parliament. Besigye yagaana omuwa oyo omwana kye kyamwagaza ne Kyagulanyi era ky'ovolaba yagaana okumuimplicatinga mu ebyo ebisango bye mwali mu mugamba amuimplicating olw'okuba yamutegeera n'amuwa kkaadi. He died when he was loyal to Bobi Wine. At the end of the day, however much you tried to hijack him, never did he do so. Okay? Kati mmwe Basseggona gwe Sseggona gwe ekitunulanga ekitunudde ekitunula ku bisese Dada bigambe mayiga abadde nga abakozesa okukola ebyekisiru mu Buganda. The kingmaker today is His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Tajja nti ali mu byabufuzi kufunamu came when he is rich. Ekyo yakibagamba. Naye mu ebyobufuzi gwe gubadde omulimu gwammwe nti webitali obula na kugwa bakutwaleko emulago bakebere puresa. Kadi obukadi. If at all you exhibited that figure of a national character, you wouldn't be crying for just a mere card. You can too start your own political party and shine just like Kyagulanyi did. Why making a big deal with his political party? He's trying to empower the younger Ugandans. You Kayiringu Sseggona, you are fighting. Man, don't mess up with us. Kulimbya abufuzi kujjako Kayiringu Museveni. Mubadde mbyabufuzi nga kabawa sente ngeno weke consolidating ira muyinza. Meaning you've been helping the Kayiringu to consolidate itself within power. As you are hoodwinking people that you are fighting it. And you had created a misimpression that it's only the educated who can participate in politics. Bobi Wine came with an infect that has awakened all Ugandans. And they have seen the reason actually to participate in the politics of their country. Those people you labeled them as the lumpens, misfits, what and what. Today, the lumpens are here. Atenga Kyagulanyi tetugenda muvaamu.
wabula twagala tukuliyetinge bakyagulanya abangi mulemenga kwewa that sense of importance tebyobufuzi mmwe mwekka abasomye mwe abalina obizanya nga biwumba tutu mmwe you elites. Many of you are half-baked elites, half-baked intellectuals, half-baked graduates. Okay? Mbadde mutufuukidde ekizibu. Market scholars kabawa sente nemutandika okwanalizing ensonga in a way that suits Kairingu Museveni's interest. Nga mutiisatiisa abantu oli muyekera wacha ujinga wabuyekera temuda mutumanyira abantu mmwe muwe ekitiibwa abantu mulina okimanya Kyagulanyi message gyagamba yeffe bakama bammwe so si mmwe busegono obubadde butaddewo embeera nti yemmwe bakama baffe kati okaaba bakumye bummi kadi wacha ujinga sigwe kasegona ekisooka toli Muganda abeera n'amannya asatu ebyo bya kisiru mwali mukoze opposition yakamwenga kalimu obuyiringu bwe Rwanda obwajja ne busenge Masaka eyo pomedadi Lubega Segona akali amaga mude wa mwe Rwanda buyiringu mu obubadde butuzanyirako idea and sake wacha ujinga hapa wamma abasoga tubebaza mwe bale kwagala president waffe abana bali set. We are waiting for our president, the revolutionary train to start. Yes. Temuda mutiisa bana. Buli muna Uganda is actually responsible for playing his or her role in the politics of his or her country. Okay? Simusango. Toguyita simusango weta bambi obufuzi byensi. Simusango. Ababefula nti basoma balemu kola ki obatiisa fenna tuli omuntu omu tebiri yono nto yasoma nasantegese bagala mu mulabireka aba inspiring abantu ngabo basegirinya mu balabire kuba inspiring babo bamasaya suwarukaga. Politics is all about having the capacity to articulate issues, not education. Okay, Segona tuganye omanyi parliamentary procedures omanyi each and everything. Emyaka 15 gyomaze mu parliament ebyo bintu byomanyi binfectinze batya regime change oba bikyusiza batyo obulamu b'abantu abo bobadde ngofuga emyaka 15 bobadde obatera butezimbwa nga newe bajja gyoli mateeka akigokoze agayambye abantu okukyusa obulamu bwe because at the end of the day tubasindikeyo mu parliament mututeeseze mutubagire mutulobingire n'okuba abakalabala baba government engeri gyekozesaamu sente y'omuwi wa musolo mbulirayo kyokoze ekisuusiza obulamu bw'abantu odde wano otumanyire otwasamire nga parliament ekyo mukirimu kukola mu Kairingu sente kibeera effective when it comes to Kairingu Museveni's political and financial fraudster ne kibeera ineffective ku nsonga eziruma bannayuganda Kairingu gwejoofu ekisooka teryakumanyi n'abantu bayeebusiro tebakumanyi Bobby gwe weerijjako exhibits figures of a national character amanyiddwa Uganda yonna n'ensi yonna kati woba tonnatuuka kweyo level nga newobuuka Kiyira tebakumanya abasoga nga newobuuka Kaluma abantu bayo tebakumanyi nga newobuuka Mbalala Masaka abantu bayo tebakumanyi mani totumalira biseera omanyikiddwa Busiro wokka n'ebusiro nakulaba mu kalulu akaggwa otambula ne kabenza akabbulaka nga teri wadde akugoberera weegoberera wekka n'abantu baava kulyamu otumalira biseera ebyobufuzi bye tuzannya buli omu ayina obbibeeramu so si mmwe obwewala relevance mbu bwaso gwe Kairingu batoke yes. Hey!